Zambo banywenja ko bakola ki waliwo achamuka ku stage nga amaze kunywa mubbiya basudde tiyachamukangana bakafero atamaze kuba ku ndigi era kafero byatekanga mu girasi mumanti agenda kuyimba achamuke nolabo muyimbi music na bagana yo ingredient nacho kirungo ekyongera eswaga mu bikola what you going to measure nga sewungu muyimbi na yibo abagenda kusejja mala kunywa mechupa za wala gisatu ekintu nekiryoka kitaba sewungu kyoba omanya era n'abawuliza kibamanya wano ne Uganda wano tulina ba doctors bangi okuyingira wali mu lebo wali okubanamateeka tulina bangi ngamala kusamu kantu nalyoka oza bulungi ensonga nawoza omusango gwo nagugusa nze mama wange ndi tuli abana musanvu abazalwa obulungi tuli babiri abatano bamusala basale ne doctor yamusalanga nga kimanyidwa ne tata nga tuga Dr. Chikambi bwabata nateeka tajja kulongosa bulungi ngira Chikambi bagandi anywedde magenze kulongosa mama nakoma bulungi omubako yagala kuwabira abantu abatadde mwato kigenda ko nnyo kiki njagala okugamba mu artists kati bino bibawandika bino era katulinde teka lino mu parliament because nze bungamba mbo yagala decent okwambala obulungi ogenda byambalo ogenda byawuloti omanyi walwajja ku stage nga yambadde embugo nga party jazanya yambugo ajanga mu lugo tayinza kujanga yambadde nga mu lugo n'ennyimba bwe ziri tosobola kumanya omuyiya w'oluyimba oba omuzanyi w'omuzanyo yamanyi bwagenda okudressinga omuzanyo ogwo anti alina okumala okuwandiika n'alaga ne minisita bwagenda okuzanya n'okumwambaza teri tteeka liyinza kukozesa contract ligamba nti kyeswa ne sewungu bayimbi naye ku ssaawa 2 baba bayimbira zana naye bayimbira abezana kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 performance ya ssaawa meka 2 after there bagenda ne bayimbira ekamwocha ekyo bakibaganye teri muyimbi kuyimba teri muyimbi kuyimba ne ba DJ bana bakuba ebyuma mabala bakyusa abasooke wakyali ku ssaawa emu mu governor sibe bakeesa sibe bakeesa kakati bino ebiteeka actually ndoza kiteeka ino wa kanso yerabidde lize nga Bobi Wine amaze okuyimbira mu nkuuka bwajja bali balowooza nti Bobi Wine agenda kuyimba bya mirembe ate Bobi Wine yasikowalinga kubanga omayenge jagenda okuba omusajja ono akalulu yali yakola sikowa y'amaanyi najja nayimbira ddala byalina okuyimba nga bwali Bobi Wine mwatongoleza engule ekutte omubabiro engule twagitongoleza gindi nawe waliyo naliyo Busaabala gye mwatongoleza e Busaabala je naliyo bulungi nnyo era nze seegaana ate nja kuddayo kati ebyo byatya nze kyenda mwami 7 kyatya abayimbi twebuze gavumenti batuuseyo bali wano bakamiliyoni ba Bobi Wine ne Bebe Cool bonna n'abalala bonna gavumenti yabataddemu ekyokutoka bawadde from their stock batuuse okuyimbira beerwanyeko bwerwanyi banoonyeza ebintu ebibayamba input genda olabe esinga Nigeria olabe esinga Ghana olabe artists baabwe how government caters for them promoting a business mujja ne bataxinga ate mba limiting oyinza otyo gamba mu intellectual property oba mu taxation oyinza ogamba omuyimbi agenze okuyimbira London nti alina okusaba permission yayimbira eri government ino boy anyaji kulembera President Museveni izili parliament motula yebaga amateeka omuyimbi Afrigo Band buli mwaka okuva mu mwezi ogw'omunaana omwezi ogw'omusanvu ndoza eba mu business egenda mu convention mu America nebonzi tubalaba batabaala amawanga kati bwe baba bagenda amateeka gabafuga gonna tegali ku Uganda kiringa okuŋŋa nti bompa visa ate mmala okusaba visa ya Uganda okufuluma Uganda ate nga fuluma oba okitegeera nti ngenda UK naye ndokumala okusaba visa ya Uganda okufuluma Uganda kitegeeza ndi musibe wano that's being myopic mu luzungu olutono lwe nasoma esavio oba obwongo oba myopic nnyo omuntu tosobola kuŋŋamba nti omuntu eri gyagenda artist agenda sanga y'amateeka gaayo gagenda okugoberera nabikina obuyinza wanaki era ava ku stage nga bana balina ebyuma byonna ennyimba ze tebakkiriza zikwata eri because azinako right Museveni yajja mu buyinza nga bakasiwukira ba MK paka yonna nga ina abantu abatunda ennyimba tape basebata bwe twogerera kati abayimbi teri mimbi alina nyimba wazitunda okujja kagenze mu bivulu
nakola longi bwakola longi lwafuna sente bwekiri ani yatta ebintu ebyo gavumenti ya Mwai Museveni babasudde bani bayimbanga wano tepu ng'eriko ennyimba 8 ne bakwata bakasimukira ne bagaggawala ne bazimba ebizimbe nga bakola mubayimbi Kafeero yatunda dipo naziggala bagita dipo yagitunda yagitunda miliyoni 8 ng'amaze okutunda naawe omulala agenda agitunde because ebintu byonna mu Uganda byafa byayononeka naye gwojja n'ebiteekateeka gasiyono gubaleese wano katufune ku bubaka bw'abantu bano ono yona sana sinzidde London n'agamba abayimbi muyomba kinga mwe mwabonga naye kati mugume ndowooza agamba naye yennyini kati naye Museveni ye tunaamukola tutya kubanga yayimba oluyimba neteeka agenda digendamu ate ng'olumu ayambala bubi ng'ayimba maybe omubaka okwambala obubi okupimidde ku nti nimba tubonga naawe oluyimba lwakusala dansi wagunda alinga malwadde ate ayimba ayimiridde buyimirizi namuggo so ekyo netuga nti that is indecent in the song tunakiteeka ku president ono agamba nti okwo kutunyigiriza mutuyambe mutulekere eddembe webali kuweereza ekyo kiri purely political naye tunoonye ndowooza badde musoga agambye tunoonye bwandaga muntu twebereremu then tuliyambala engule bali luno eyo bwatyo bwagambye n'omulala naga nti mwebali kuweereza omubaka wange Kanso Abdallah mulima mayuni eri ate nonze mbadde sirimanyi nnyo mulima mayuni kati nze mbuuza gavumenti ekooye oba bwebeekooye ekintu ekiwe bannakisinde kya people power ono agamba ekasima gwa Ronald ekyabakadde ndowooza omumanyi muntu wo Asumani Hoima agamba nti babi bubi gyetetegerekese bulungi message yo n'abalala mwebale kubanga mutuweereza obubaka okuteesa kukyali kungi kanfune wano ab'essimu nga 2 bwe tuwummulamu tubaanukule wanje naawe weebale kuwuliriza jesebo kati wano wetuli kwesabira bwesabi nga toli kiriya ojja ndowooza onziremu ddamu oku kale genda maaso tuwulire ebitawanya abantu ebitalina kutayiko kati yinzirira abayimbi okubeera kati obalwadde kati ekimanyi nti ezegenda kituuka kirabika essimu sintereevu bulungi naye ng'abaddeyo mu lugunya abayimbi obayingirire obawadde kaki n'ebiringa ebyo aye ng'ensonga yeteweddeeyo wangi munaffe wangi Saalongo Setumba nsanyusa okuwuliza Honorable nja kumwebaza naye mukulu Sewungu eggwanga lino ligenda batunuulira bubi mwenga ababaka ba Parliament olwaliro bw'ogamba nti etteeka terijja kuyita nga mu ababaka mulimu bamuswama bawakanya kino ekintu ne togikwatako bwekito bwe kyajja ne bagamba nti mwe mutugambe eno wabbali ti oba kufa tokkakana nga muyodde miliyoni 29 eno wansi ku gulawundi ekintu nga kiyise kakati kino ekyabayimbi bwana Honorable abayimbi bakunama kitokera ddala ogenda n'abaana b'okulaba omuyimbi n'olabye dda nga omuyimbi akulaga obwerere ekyo muleme kukiwakanya kuleeta byabufuzi eggwanga libirimu amateeka omuyimbi nayimba n'alaganya nigenda kuyimba emukono ngenda kuyimba ekyampisi mwene musasule ekyampisi n'ajja okiwulira nga musasudde ebyo byonna bitwagala okubeeramu amateeka muleme kutubuzabuzamwe nga muwuta supu kale ayi naye bwatyo bwateesezza muleme kubabuzaabuza nga muwuta supu kale wangi munaffe weebale kuwuliriza nze mama John ekyabakadde liye nyabo mwami Sewungu mulamusizza nnyo nange nyabo kaakati nze ekiteeso ekyo nga nze mama John nze sikyetaagira ddala kubanga era nsaba mwami Sewungu fene waffe mwami Kibule yatufuga netwalondera bwereere kaakati nsabira ddala musimbe kuuli bannaffe naffe tuli eno tulwana okukamala omubaka ali muno mu studio kale omulanga gwe naye gutuuse maama Jona agambye ali kyabakadde wangi munaffe hello wangi weebale kuwuliriza munaffe nze Magi nga ndigayaza ye nyabo naye ddala ye mbutuufu
nze siri wa byabufuzi naye ndaba gavumenti eno baaba etunyigiriza kuba ffe tuzaalibwa ku mulembe gwayo naye olaba nga buli kimu olaba kyankunyigirizibwa kyonna kye olaba kwegana oli abaddemu n'akatini akatima akaagala oba okyali awo nga baleese omusolo gwa TV oba okyali awo nga baleese omusolo gwa mobile kugamba ng'olaba buli kimu kikwetamya bwetamya n'ogamba oba tetuli bannayuganda ye Magi alabika waali yalebye buli kimu yeetama bwetama ensonga gyatuwadde katufuneyo omukubi ng'omu ate twanukula abo tuve wano wangi munaffe weebale kuwuliriza amanya neddoboozi Kenya dda Kasongola omubaka mulamusiza naye nze nakulaga ne Saalongo abaka palamenti nga balese ekintu ng'ekyo abaka mmwe abawakanya muli batono n'olwekyo ngaba artist tonakuvaibokera kintu kino mulimu abatunakyiwakanyiza mulimu abatunabakyagala naye nga mazima gali nti omuyimbi nakwata ebivulu 6 mu ssaawa y'emu alina okufena Kasongola alina okuva emukono alina okuva ejjinja onalesosewunga obadde gavumenti oba togyagala leka ebize tobabireete oba buli kiwagidde oba kiwagidde naye nga akimanyi gavumenti oba emirisa kiteeyo mwe muli wa muswaba kubanga temuwera nze mpagira n'ekyo etteeka lye baleese kubanga naye oyogerera mu baliwa omuswaba lwakuba bw'abadde ayogera ku ky'omuswaba nenjagala omuddiramu mbakubira wano omulanga nti bannange bwe muba muleeta abali ku ludda olwabawera tusobole okubalansinga ekintu kati okuba omuswaba ndowooza kiva eri balonzi be babasindika muli ba muswaba katumalize noono webale kuweereza mwanyinaze weebale kuwuliriza amanya nzagi makolo kafuma oyina eddakiika emu owumbeko yagikozesa tuli mu kabiga onaleboze wungu nkulamusiza ate nenkwebaza nti mu njogera y'ennaku zino abantu baali balowooza ojja kuba bukaamiina naye kyoyolesezza oshinze ne basiniya bayitirivu tebo nkwebaza tambulira awo naye mukwatu wange mwanyinaze n'awuliriza buli embeera eno etuuse ku biteekateeka bino bye basoose okuleeta gavumenti eto yasooka nereeta etteeka lya Kampala egireeta lwalukwako nereeta otamala ekisentu ng'egireeta lw'abeesigye Bobi Wine oluzze kati naye muleeteteeka yereete ly'abayimbi naye kyetuliko bannayuganda ebbanga lyetunamuna katukinze mikono emabega gaawo nga nfundikira mwanyinaze abasuubuzi bagambako tukoye bannabyabufuzi okwekalakasisa mu kibuga nembagamba ebyobufuzi bye bibitamininga buli kimu ali mu kyalo olina omwana omugeni olina omusuubuzi olina akola emirimu ekirawo eno gavumenti saawa yafe okusitukiramu kugigambe ekimala kimala n'abannakongo bwe bakoze bannaddiini bawano muzire emmotoka za Museveni emule obubaka bungi siyinza kubumalayo akadde tusigaza katono Honorable Sewungu oba otandikira mulimu abantu abasinga batunuulidde kino ekyabayimbi okukwata ebifo ebibiri omulundi ogumu z'ensonga ndo zesinza obbaluma oba oliawo n'ennyambala naye kyongera okulaga nti bingi mu biri mu tteeka lino abantu bye bakyasaana okwongera okutegeera era ekisooka Nosaalongo Ssettumba bo balina obuzibu balina obulwadde bumu ndiye ne bwaba ayambadde nga takkiriza okulinnya mu mpitambi kasita Museveni abamugambye ekyo kyabulabe nnyo nti because I'm wearing shoes I must step in dung enjawulo tagifuna alowooza nti bwaba ayambadde nga tabatalinnyeemu aba alinnye mu bukyafu njagala nkubuulire abayimbi bonna baba ne contract ne company ezibaleeta okuyimba bw'owulira Walukaga nga alina gurupu ye aba n'abayimbi babeera nabo Kasodde ani baba n'endagaano mu kibiina kyabwe mwe bayimbira bw'olaba Eagles kati wawudde ndi Mayinja yakoze eki yavuddemu aga nti endagaano yaffe ekoze eki eweddeko omuyimbi yenna njagala nkutegeeze toyina bw'oyinza mukugira bw'abanga ayina ka bizinesi akali ebbali nga contract yasooka okukola ne kampani ye ng'agituukiriza kenula Abafrika abayimbi abaayo olwero Friday babaseewa abanoonyi baani Edi yawe kankuwa ekyokulabirako baba Joanita tebabayita mu mbaga ne bayimba naye ate nga obasanga ku obligato so byeboogera kituufu obadde w'abayimbi ensobi gy'okugamba ate nga abantu bagyecollectingidde nti abayimbi bamulanze namuteeka ku bipande yalya ssente z'oli n'atalabika gye yakola ki yalabika
ate that is an obligation kwole ya mu contractinga kwega ebizibu bye bajjayo neteeka ereeteddwa gwe olinga biraga bwoti nti batuusa okuba enkukunyi ne bajjayo embazi wewali nnyo etteeka lino bw'oba olitunudde mu details ligenda ku individual n'oluyimba lw'omuntu si performance bagitya ategedde ayagala kujjako omuntu crowds lwaki ogenda wano ate nga tumanyi tojja kubeera wali kati kyebaleeta balowooza nti Abdallah bw'ayita Bobi Wine nze Sewungu nga yabadde kalungu emisana ajja kusobola kanso temulumiriddwa bannayuganda abakyekubira omulanga nti naffe tukooye okusasula ne tutabalabako ne twekuba obutebe eyo nayo tutunuleyo nze ngaakolaganyeko n'abayimbi mu ngeri ez'enjawulo bannayuganda basaana bakimanye nti ebiseera bingi ekigambo ky'omuyimbi okubanga alangibwa wali n'atalabikawo tekitera kuva ku muyimbi omuntu ayagala okusika abantu era bannayuganda abali eyo yonna basaana bakimanye nti omuntu ayagala okusika abantu bajje mu kivulu n'alanga omuntu ekyo nakyo kirina we kikwataganira mu mbeera yonna na muyimbi wabula kati gamba ku muntu ate yalanze omuntu nti agenda kubeerawo nga n'atabeerawo tetugamba nti etteeka mu mbeera yonna kubanga tubagambye nti etteeka erifuga ba artist weeriri era teetaaga okupgrading oba okuzibwa okuteeka ku mulembe naye kyekizibu ekyabayimbi essaawa eno gavumenti kyerabye okusinga copyright law n'okuba promoting kubanga birundi mingi mulabye gavumenti nga buli kimu ebuukira bukibuukira era bwalabye wano eno bwe yabadde ebuukira abenacho netandika kumujjukira ku ssaawa esembayo naye ng'omukyala yeezimbye ali abuliddwa netiketi emutwala inzikulu bonna mubalabye so gavumenti nga tennalowooza kuteekawo mateeka ga kunyigiriza abantu kuba kwepromotinga yandisoose ne protectinga ebiyiiye byabwe so nkwebaza nnyo muganda wange Kasima gwa Ronald ekyabakadde awo mama Jona mwebereremu ku mulundi guno luli mwagana okwebereramu naye abantu b'emukono north kyabakadde paka eri ntonto n'amasumbi n'embalala mwenna mbatumidde nnyo bannaye Ssaabasajja Kabaka wangaale tubaagala nnyo Hello? Hey, bro. Hey. Where's that money you were supposed to send me, man? I'm here having a rough time up country, man. I'll send you money through my cousin who'll be coming to visit you the day after tomorrow. What? With more than 500 agent locations in Uganda, you can now send money fast and conveniently from as low as 6,000 shillings. Visit any Western Union branch for more details. Western Union, moving money for better. Network data as of 31st December 2017. Western Union also makes money from currency exchange. Airtel ekusembereza empereza ya 4G kumpya wooli kyusa simu kadi yo giteke ku mpereza ya 4G wafune GB5 ez'obwerere mbagirawo kyalire edduuka lya Airtel lyonna etunda simu kadi oba kitunzi yenna weefunira obulamu obujja obwa 4G. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Gula emipiira eneja MRF Light Track weefunira amafuta ga mitwalo 10 oba gula emipiira ebiri gya MRF Light Track weefunira amafuta ga mitwalo 4. Shalira City Tires ku 6th Street Industrial Area oba amasundiro ga City Oil ku Kira Road, Nakawa, Namirembe, Bombo Road, Nendeba. City Tires, keeping you safe on the road. The new year is a great time to set new goals. This is your year to make the kids happier. Your year to celebrate. Your year to fall in love. Your year to lose or gain some weight. We're actually going to help you out. Even when the resolutions don't last, we'll still be here to comfort you. Let's get together. Start the year on a positive note. Get GoTV and get the first month of GoTV Max on us. GoTV. Live it, love it. Oli mulimi oba oyagala oteeka ensimbi mu bulimi nga naye oli mweraliikirivu ku kyekiyinza okutuukawo n'ofiirwa ensimbi zo. Agro Consortium ng'eyita mu Uganda Insurance Association babateereddewo insurance ku ebyo ebiyinza okutuuka ku birime byammwe omuli omuliro, ekyeya, ebiwuka wamu n'endwadde, amataba wamu n'okwonoonebwa abantu eb'ettima. Insurance eno ekola ku birime nga emmwanyi, pamba, kasooli, ebijanjaalo, obulo, omuceere, amatooke, obummonde, muwogo, enva endiirwa n'ebirala bingi. Ate ku nsolo ekola ku nte, enkoko, ebyennyanja n'ebirala bingi. Okumanya ebisingawo kuba 044-596. Obubaka buno bukutuusibwako Agro Consortium, Uganda Insurance Association nga bayambibwako Abitrust.
Nakamala emyaka 15 nga nsiiga amaka g'abantu langi naye embeera y'obunnyogovu ereetera ebisenge okunnyookirira byonna nno ne bikwata enkonge mu kaseera mpawe kaaga ennyumba neerabika ng'enkadde kyokka ng'ekyali mpya naye kati waliwo Sadolini Wolgard ono mupya takwatibwa nkonge era bw'omukozesa ebisenge bye bigenda kumala ebbanga ddene nga binyirira nga bitukula mwaka ku mwaka. Weesige bakaawo kadda mu kukuuma ebisenge okuva mu mwaka gwa 1997. Sadolin, let's color. AfriCell kwokka nyumiza olunaku lulamba ku nnusu 10 ennaku 7 ku nnusu 15 oba ennaku 30 ku mutwalo 12 ku nkola ya AfriCell Paka Boom. Nyika star emusatu nya star 2 # okweyunga ku nkola ya Paka Boom bane singa okuba ya bei rahisi mu Uganda. AfriCell, don't be cheated. Amawulire mu bufunze gaagano ku Radio Simba. Kakati ziweze ebbiri ezeggulu lyalira batuuliriza nate musibe mutyanno n'amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bufunze ndi James Tenywa. Abantu ababulijjo olunaku olwaliro nabo bafunye omukisa okuweesogga Paalamenti ne bagenda ne bakubaganyizaayo ebirowoozo ebitali bimu ku nsonga ezitali zimu ng'egimu ku mikolo egya wiiki eya Paalamenti. Olutuula luno olwa Paalamenti lukubiriziddwa Waswa Kalimu era nga ono abadde akubiriza eri abantu bonna ababaddeyo. Abantu abakulembeze mu Paalamenti y'abantu balondeddwa okuva mu bantu ababulijjo era nga bano babadde bagenze olwaliro okwetaba mu kukubaganya ebirowoozo bino. Bwabadde nga aggulawo olutuulo lwa Paalamenti luno omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko luno Jacob Olanya agambye nti mu kukubaganya ebirowoozo okw'engeri ng'eno Paalamenti mweyitaate okufuna ebirowoozo by'abantu ebisobozesa eggwanga okugenda mu maaso. Ye yaliko omumyuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda Stephen Kavuma naye asabye enkola yonna y'ebyenjigiriza mu ggwanga lino ekyusibwemu. Agamba nti kino kigenda okuyamba abayizi naddala abo ababangulibwa ne bakuba emisomo olukumutwe ku matendekero ga yunivasite okweyambisa obulungi amagezi ge baba bafunyeeyo okubeerako ebintu bye batandika okukola naddala ebivaamu ensimbi. Abadde mu mboozi y'akafubo ne Radio Simba oluvannyuma lw'okufuna diguri ya masters wali ku Makerere University nga diguri eno agifunye mu nkolagana y'amawanga agense ku mutindo ogw'ensi yonna. Omulamuzi Kavuma agamba nti amasomero mangi nnyo gasingesera kulissa ku bayizi kuyita bigezo naye ne gatafaayo nnyo ku ki kye bagenda okukola nga bamaze okusoma. Ate mu mawulire amalala aba director wa Nalutai Primary School eri ebwayise Nusula Kakumi naye asabye abazadde bulijjo okuwagira ennyo enteekateeka ez'ebyenjigiriza n'agamba nti singa kino baba bakikoze bulungi kiyinza okuviiramu abayizi okuyita obulungi ebigezo. Ono abadde ayogera ku bigezo byafulumiziddwa olunaku olwajjo n'agamba nti abazadde bwe bateenyigiramu mu kuyamba abaana baabwe mu ngeri gye babavujjiriramu ebyetaago by'amasomero olwo abaana bagwa n'enkoona n'enywa. Gabadde mu bufunze gano naye tujja nago n'amalala mu bujjuvu ku ssaawa 3 ez'eggulu lyaliro. Bannaffe ab'ebyemizannyo ka bajje batuwe ate ebibadde mu nsiike yaagyo. Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba nga gakutuusibwako Airtel, omukutu ogukyasinze mu bya smartphones. Soma Biblia analiteseka sana. Mke wake Elkana sio celebrity kama yule Palalalaza. Elina kamuona ana hapa Elkana kapena hana natidai. She was a queen with her until she died. Second, I'm your friend, I'm your G every time that you call me. I never hypocrite since day when you know me. I thought you loyal, that's time you didn't show me. Mind blowing lady, sometimes you blow me. I thought you Cinderella, I sing it a cappella. And I got more cheese than a mozzarella. Dance Macarena, baby your booty better. Palazzo chameleon, flow like a Nile river.
buckets of roses. Oh mama, mama, sweetie, sweetie, yekoko nina kutima. Singafuna kachansi mina wewe twende pewe suso kumfua. I can take you to a whole other level. I want you to be my girl. When you my life umetoka heaven binti na womba kujua. Kubali twende kwangu. You're the buckets of roses. Don't use a bitundu tundu. Banka birenga Moses. Hey, Anna. Anna, ubu, you are my roses. Anna, ubu, tell me your choices. Say mama, ubu, buckets of roses. Oh mama, sweetie, yekoko nina kutima. Yagalo mugano unda genga tofa yunge doba wala. Siva mutima katondere. Mind blowing lady, sometimes you blow me. I thought you Cinderella, I sing it a cappella. And I got more cheese than a mozzarella. Dance Macarena, baby your booty better. Palazzo chameleon, flow like a Nile river. Anna, ubu, you are my roses. Anna, ubu, tell me your choices. Say mama, ubu, buckets of roses. Oh mama, sweetie, yekoko nina kutima. Singafuna kachansi mina wewe twende pewe suso kumfua. I can take you to a whole other level. I want you to be my girl. When you my life umetoka heaven binti na womba kujua. Kubali twende kwangu. You're the buckets of roses. Don't use a bitundu tundu. Banka birenga Moses. Hey, Anna. Anna, ubu, you are my roses. Anna, ubu, tell me your choices. Say mama, ubu, buckets of roses. Oh mama, sweetie, yekoko nina kutima. Yagalo mugano unda genga tofa yunge doba wala. Siva mutima katondere. Hayandi Yagala hano lukuba tibankuba kususu otima kunkuba tukutuku bawa wandintasise wamwe na yateye wamwe chimanyi bajja kunguza atata nekanzu y'omukobwe sibireta bajja kunsuuza oncaye mikwano wange vyuma yatensonga ndaba bajja kuncamya ensigala w'amatuuno mu mwana emusiba ng'ebigambo bijja kunsumbuwa kubali twende kwangu. You're the buckets of roses. Don't use a bitundu tundu. Banka birenga Moses. Anna, ubu, you are my roses. Anna, ubu, Kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva